Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye omulungi oyo omukozeyo ti obuteetamwa kuba bulungi kubanze neewuunya n'okwewuunya mu abantu abayamba ku bintu abantu bye batukoze ku mpisa abantu bye batuyisizzaamu mwandibadde temukyayamba kyova olaba omuntu bw'akwata omutwalo gw'oba ebiri n'agituwa ankwata ku mutima nengeetinga emotional omuntu n'alowooza okaabira ki naye kikukwatako noweewuunya n'ogamba njogedde bugogezi nguzizza buguza abantu mboozi nti omwami oyo ali bw'ati atabakwata nako Nabukenya Carol yatuwadde 20k teekako Nabukenya Carol Millicent. So nze abantu abalungi bansurprisinga ababi tebakyanneewuunyisa kuba bambi mugye muli bangi naye omukyalo oli yayogedde ekigambo kyabadde strong nangamba Shifa abo si be bali si gwaliko obuzibu bo kennyini be baliko obuzibu. So yemmwe abantu abalungi betutunuulira Mami Christine ne banno ba Mami Agatha ba ndabyeko wano Tege yani je tumita Tege something mulengedde mukulika abantu bangi abatukoze obulungi. If I go through that book bwema nsobola obbagamba nti tuyina amabulooka gano material judde wano mbagambye abantu batudde material kino kyonna mbalaga obulungi bw'abantu you people nga ne material watudde poloti twagigula kyokka twabadde tetugirina. Just of recent twabadde poloti eyo tetugirina ng'era tukoma kantu katono nnyo wano nga nennyini poloti eno yateekawo oluki baluyita batya luno nti notosala nga yateekawo n'olukomera tetulinnya mmere ye naye twatuuse emmere ne tugijja nawo ne tuyiwawo matiri ebyo bintu Katonda byakola nti gye babadde batugoba okitegeera. Then next wali eri after effumbiro lyaffe mutera ddira baliri mabega wano bw'obikkulawo eri ettundu baali lyaffe liriko Team Hope Shifa Bakadundu waliwo gundi poloti Kasooli twalidde wano Kasooli ne tuko musambisa ebigere naye nga Kasooli oyo basasula Millicent emitwalo emeka Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Kati obudde buno olugero lwakyuka. Gwe walimira nga bakuwadde omutwalo olime ne Kasooli gwe walima ng'oli ku kipakasi fa abamulidde Sunday ewedde mwatulaba twali mu misooli ffe ne tupaakinga n'ewaka wiiki yonna tubadde tulya misooli ate ne gigenda gibala Kasooli n'alyoka abala muwulire Katonda abagamba nti Katonda tetumulaba ffe tumulaba nga yeeyoleka
Katonda tumulabyeko ng'akola, Katonda atuviiriddeyo, nze Shifa Katonda anviiriddeyo. Mukitegedde ekintu ekyo. Katonda anviiriddeyo okufanna ku testinga emirundi, obubenje nabulaba ne bantunga omutwe, obutwa mikwano gyange benseka nabo ne babunsembereza, but I'm still here mu kifo kino. Era obutwa babuntega ndi n'abantu bano. Kati nze nganze mbirivinga nti nina ensonga lwaki Katonda ankuuma, because nkyalina abantu be bennina ossanyusa. Kati ekyo omuntu tasobola kinzijjako. Ku ngeri gye nkirina ku mutima n'okukikkiririzaamu. Ffe abamu eddiini tetuzeetimba, naye twategeera Katonda ku mitima. Ate tuli bakkiriza nti it takes you ebigambo babyenkana tya okunzija kukukkiriza kwennina. It doesn't matter. Oba ki. Nze nvaluwinga omuntu akwata 15,000. Nze temumanyi na maziga we gampitamu mwami God. Kubeera gyendi bu video bwe wampeereza nga abantu bali wano beegeza mu ngoye. Nga bwe nkubuuza ne gundi yafunye, ndaga ne ku gundi. Ngandi excited. Nengamba Mukama gye nakeera ne ngenda ng'ebyokusaaga. Engoye zijja okuva e Bulaaya ne bazinona mu salabedi. Nga zigenze wa abantu abo. Buddole bw'abaana ne bujja. Abantu ne balya ku chocolate owebweru ne bambala engoye zivairi. So oyo bamuyita Katonda. Naye mujjukira olunaku lwe najja wano nga simanyi nti tulituuka eno. Tuli mu myaka emeka tugenda mwena. Mukama aba amanyi lwaki ndi mu kifo kino. Ate nga mwami God nze bwe mba nakasanga omuntu mu bulamu bwange yenna, oba mukozi oba mu mikwano nga ajja Shifa nkwagala nnyo, tube ba mikwano, nkusabira ebbanga ly'otamanyi muwendo. Mukama nga sinnamenyeka mutima munzijeeko bukyali. Teekawo embeera etulemesa. Teekawo ekinyiiza mu kifo. Nasaba okumala ebbanga. Mba nsaba okumala ebbanga nakamala surprise yo nkwatiddwako. Mu ddakiika simanyi gye kyava nakkubira essimu ne nkugamba funa abantu b'obayitemu ku Sunday nzija kutandika meeting nkolere mukazi w'omukolo. Naye ng'akugamba omukolo mu bulamu nyina ebizibu byange bintwala, nsuubira naye wabimanya emikolo gyo giwedde. Nina byempitamu naye nga nange ndi kugamba mukolo naye nga siina wadde 10. Okitegedde? Naye nga mpulira ekimpuushinga nga simanyi lwaki kimpuushinga. So buli we nanyumyanga naawe nafunanga ebirungi byenkunoonyaamu ebindeetera okwekwasa nkomewo, ebindeetera okudda. Nengamba kirabika nno Katonda ankuumirayo. Kati anti olwo ng'abantu bange abaninaanye bakooye. Byempiseemu bingi, bammenye omutima. Nga n'ebizibu byempitamu be nayamba be babinsuulamu. Ebintute mu depression ndwala enfune z'ataaka be nayamba be babinsuulamu. Kati nga nnoonya bwe mbaguza olugero mbate kati nasanzeyo family eddundu babayita Garden Millicent. Kati nanoonyanga ebirungi ebimu ne mbawaayiriza nga sibamanyi. Nennimba emirundi gye nalimba abantu bange bambi oyo omwami kakati biki nenteekawo olugero olutali lutuufu nga I want support from my people because nkaabira bo baali bakooyi nga baŋŋamba weesonyiwa abantu, but Katonda yalina okuansalinga maybe ansazo nange simanyi biki bye wakola eyo gye wayitira, naye singa oli mubi singa Mukama yampadde reasons okuva mu kifo kino kyensinga okubirivinga. Singa Katonda yampadde ensonga ezitwawula, nze waliwo abantu benjawukana nabo nenkola pate nga bo balowooza nnumwa naye nga nfe essanyu. Okitegedde? Nsaba tukubire Nakakande Stella Engala atuwadde emitwalo 2. Wandiika Millicent mu kitabo Nakakande Stella atuwadde emitwalo 2. Bannange, thank you so much. So abantu abalungi gye bali. Era mu abantu abalungi olumu abantu batujjako n'owulira ng'omuntu weekyaye. Nze olaba abantu batuuse n'okundeetera okwekyawa okusala weiti ne bandeetera omuntu n'akuleetera okulowooza nti oyina ebirwadde, naye bw'otuula n'ojjukira nti waliyo Mami Christine yakugamba congratulations sister, n'ojjukira Jenny Enowe Oslo ng'akugamba wow Shifa ffenna ekyo kye tunoonya, kuba Jenny twasimbula namukyalira Enowe makage naŋŋamba ozze Uganda tusimbule ffenna tusooke tunoonye ku kiro ki. Rehema tweyanze omutwalo.
So abantu bakuleetera okukyawa n'olowooza mu nsi buli kyokola kibi. N'olaba nga gwaliko ekikyamu naye omukyala ngambye ebigambo ali Seattle. Nangamba Shifa bali be baliko obuzibu. Bali be batali mental okay. You're okay, you're fine and you're doing good. Tebaagala obaleke mabega balaba obayitako. Bagamba akawala akali bright. Ak'omutima omulungi. Akali beautiful. Kagazeeko okuba herethe. Byabanyumira nga ngambera ne zikanyola ku mukono. Kati babigatta ne bafa. Omukyala ngambye ebigambo nsituse. Bye bimpadde amaanyi okuyimuka ne ngamba ngenda ddundu ssaawa 10. Bebana abantu abatuyimusa every day, every time, ne batuleetera okusigala nga tukola. Jeni nangamba Shifa tusimbule tutuuke target nti kale twepime nave nowe nga twepimye. Twagala kilo mmeka nti nangamba ye ayagala 7 kuba muwanvu nti goyagala ziti. Mu ddakiika yandabye nangamba tekisoboka. Watuuse dda kuba ine emikolo gyabadde najyo mu nowe yanguzeeko engoye nazisindise sister we yazitutte. Nangamba Shifa wenkolerera ate gwe watuuseewo dda. So we have those beautiful people in life. So abantu abatumalamu amaanyi tebamanyi misingi n'enkonge na biki bye tulwanyi. Bino mbyogera nga mbaagala mwenna. Kuma mwenna mu bitwale. Njagala nnyo okwogerera wano ebizibu byange because mmanyi nina kyenzimba ate kyensomesa. Si kyo? Kati buli omu asobola okuntwalako kyantwalako. Tufudde. Afumbye emmere n'agireeta. Nagambye abantu ku live benatandise nabo ne bawakana. Shami afumbye emmere n'agindeetera. Mulinde mugire nga mumuleka. Shami gira owummulamu. So you people gira owummulamu So bantu mmwe nze I thank God. Mukama yampa omutima ogutenyinyala bantu ogutasosola. Nze manyi n'okusaba ne ngamba nti Mukama nyamba leero ngenda kukola live nsangeyo omuntu omulala alina omutima gwa Shifa n'okusingawo. Kuba tulina abantu betusanga olinaga Shifa nze ate byokola sibisobola. Naye ate nange nyina bendaba ne ngamba oyo naye ate kyakola sikola ki sikisobola. So njagala nnyo okwogerera mu mmwe. 1, I feel at home when I'm here. 2, obudde bwange nabuwaayo nti nange ka weekend ke nandigenze nchakaleko ba nkole surprise nyinyuke mangu kuba singa nagenze nenkola surprise gensazizaamu nandibadde nanyuse dda nga ngenzeeko egaruga kuba ku beach oba ndi muyenga wali okitegeera batamuhiya mukwano ugambye wummulamu Shami ng'osirise kuba emboozi zaffe empanvu nze naawe sikyo. Yes, good girl. Ato yampulira temugala kuddamu muwulira nga awoggana ebitasaana. So ffe twagadde abantu tukyebaliza Mukama. Twekase obukyayi eri abantu buganye. Omuntu n'okera n'okitegeera nti oyo si yenze. Okitegedde abantu batusalidde ensobi mu kuyamba kwaffe. Oli n'agamba byayitamu kaabirabe. Ye lwaki yeemanyiiza abantu. Oli n'akujjukiza mbu sita takola ebyo. Sita ayina waatatuula. Sita ayina baatalya nabo. Nze si bwe bwa sita bwe nanoonya. Obwenyinyala abantu. Era Mukama bw'abanga abumpa tabumpa abutwale. Bwe mbanga ngenda kubeera sita asanga omuntu mwenyinyale oba mbeere nga bana baba ku live naavuma ekikula ky'omuntu. Bwe mbanga ngenda kubeera sita oyo saagala muba. Millicent wandiika Lukiya Nakitandwe. Lukiya Nakitandwe atuwadde 15,000 bamukubireko mu ngalo. So nze kyovola buli wemmaliriza omuntu ne mmanya nti ono nyina kye mmukoledde oba ngamba Mukama nyongeraayo n'omulala ate ompeereko n'obusobozi. Nyongera omulala naye mu kumumpa bambi tweyanziza mukubireko mu ngalo. Oyo nno my beloved sister. Naye kawummulekaawo tujja nnyumya. Akiraba nti sister waakola. Mwagala nnyo. Mwagala oyo ate akimanyi. Oyo faani wange mwagala nnyo kawummulemu kaawo. So ebintu bino mbyogerera mu mmwe. Tobirinda nti nno Shifa abyogedde ku level ye. Ffenna tusanga obuzibu ku level zaffe. Mukitegedde? Gwe osobola osanga obuzibu ku neighborhood yo. Buli omu ku level ye.
bino byenjogera mu nsi ffenna tubisanga kwa buli omu Katonda yawandiika olugero lwe, but ku level yo eyange olinza okunsanga nga gwe nnwana naye munene wa following because yeeyo gye mpangaalira. Naawe mu area yo gy'owangaalira ojja kusanga obuzibu bwefaananyiriza obwange. Naye nkibajjukiza ebbanga lyonna. Nze nasanga abantu ba wano ng'abamu bali bita, nga tebalina kwagala, ng'abantu abamu balina obukyayi, nga balina emitima egyanyiiganyiiga. Ofuna ekintu ekyo, abamu n'agenda n'akuddako n'obimanya nti yakuzzeeko naye nga wabadde oseka naye n'olya naye ng'olina nekyowamuwa. Naye ne musabira ne ŋŋamba Mukama bw'anaakoma okulwa mu kifo ajja kulokoka. Era bangi baalokoka nga tutudde nabo wano, mukikubireko mu ngalo. Oli n'ayiga n'amanya nabifuna mu bukyamu, Shifa nali saamutegeera oba abantu tebeeyisa batyo. Omuntu n'akyukira wano empisa ze mu mpola ate era tuba tukulaba nti okoze eki okyuse wadde totugambye naffe tuba tetujja kujja si buli omu wano nti nja mmulangira kubeera mmaliriza abantu tukola ki tubeetaaga era nja kuseka naawe tugguse missoni yaffe mbasiibule nkwate gange naye mukijjukiranga kuba nja kgenda ate njagala nnyo wadde nja bamiisinga naye ekyokugenda nkyagala nnyo n'okusinga bwe mulowooza ate nkyagadde nnyo luutu eno naye bwe mbanga ngenze wallaayi mujjukire okukolagana kwe mubadde nako kansube nti temupretendinga temweyisaako musanyuse Shifa musigaze obumu bugenda bawanguza bingi mugenda solovinga ebintu bingi nti kyowandirwanya obwomu kati mutunuulire social media nti Shifa bwe nafuna ekirooto ekyo nti tukolere Millicent omukolo twagukola olw'abantu si ku lwaffe olw'abantu kyovula tulina memories ezo olw'abantu tulina memories z'embaga n'empeta ku mikono olw'abantu tulina poloti bbiri nnamba mukimanyi nti eriyo omuntu mukimanyi nti wabaayo omuntu okumanya mwebaze nnyo abantu ate mubaagale ate muleme kubeera awo era wano wangi you want to say something ng'owanisa omukono era mubeere awo nga mujjukira nti Katonda atwagala nti Katonda gyali mukitegedde olw'abantu tusomesezza abantu twambadde tulidde kati ignowalinge gwe noboolaba oli akuteddeko embeera you ignore ojjukire bano nti waliyo Mami Christine atammanyi nti nga waliyo ne Mami Christine atammanyi nga nyina n'obugoye mu keesi nga yabuweereza nga talina nakyammanyiiko siri muganda we kati bw'ojjukira bino gamba toyetammalira budde amuwa ngwana ekisinga bw'okyegamba ku mutima gwo era owewuka kuba ffenna tubyegamba ffenna tumenyeka batumenya batusosonkereza batudisrespectinga naye nga akudisrespectinga ng'olaba mbwa bubwa noga kati embwa eno bw'emanya nti ku ground biralamu ejja kuzirika naye n'okyuzinga ate nkebedde nnyo nze ku bantu abampuutinga down era ogenda okukebera musiiwuufu ne kafamire ke babi tebanyirira kati ate n'osanga ba Mami Christine ng'emboozi zaabwe Shifa lindako nnyingidde train my network is not working hold on a minute ng'ate be bantu abaŋŋamba nti Shifa you matter Shifa you're everything yes yeah hey oli na omukyala aweereza ssente ze yes Shifa let me deposit $100 but you know what don't mention my name just say Mami wange we Seattle Mami Seattle oba Mami Washington DC oyo tosobola musanga nga ali ku muntu amufiirako amuvulirirako amalusu amulemeddeko ye muntu azyagala okulaba abalala abasanyufu kyova Katonda abamu Katonda abablessing era nitukera nitugamba kituufu oyo Katonda ayina muwa kituufu oyo ayina kuba mugagga gwe nga n'ebibyo tebinnaba naye nga gw'oli busy ogamba Mukama omuntu oyo muwe Mukama omuntu oyo mu blessing nga n'ebibyo nno obyerabidde obisabira Humble Lady agambye ekikigwe kituufu nagenza okukebera ku buli amputinga down about my new looks basiiwuufu nnyo onansonyi wanjagala nnyo abaana bato saagala baleeta naye musonga eno kambaleete bw'aba yapositinga obwana bwe tebwambala banateekayo obwana obutambala kyova nabakubirizanga nnyo wano mwambaze abaana mubanaaze mubasiiga akazigo bateekayo obwana obutanyirira bwazimba obubuto n'omutunuulira n'ogamba okay
bw'anaaba kunze alowooza mufo ky'oddiwaaminga omwana ebiwuka bimuzimbiza olubuto talina na magezi gaddiwaaminga mwana ali kunze kati ne mbategeera ate omukyala nyinyonnyodde nnyo leero era n'omukyala omulala bamuyita Aunty Agnes naye ali Bungereza oyo ate ambuulirira nnyo yes naye ali awo Bungereza so kati abantu waliwo abantu Katonda baawa gwe singa balaklava be bamanyi waliwo Katonda baawa mutuufu otunuulira butunuulizi nze mbe Mukama mpadde omukisa sinnagaggawala naye ninaanyeeko ku bagagga ninaanyeeko ku balina mansions ninaanyeeko ku basomye ne ninaanako ng'oli alina profession ennene nnyo naye nga si Munnayuganda ate ne ninaana abeeru ate ne nzija nene waffe mu ghetto ku ground nayo mbeddeyo Mukama nampa omukisa ogwo okitegedde ate si buli muntu era twayiga byawula si buli muntu ali obubi abantu abamu ali bubi lwa mutima gwe mubi ng'emikisa gye gyaggwayo kyova olaba ate nammwe era abajja osaba obuyambi kati tubeetegereza kalinga kakaddeko ku kyalo naye nga si kangu nga kabakyojjanya abantu kabasuza batunula abamu bali bubi olw'ensobi zammwe abamu Katonda atongera chance ne mutaziraba abamu malayika zibayitako nga temumanyi nti yali malayika yange etereza obulamu maama tufudde yagenda sifa abagenda mu bifo nga twefudde bawansi twebuzaabuza sifa abagenda mu bifo nga nze olumu neyambalidde niigiina nekubiddeko ogutambaala nakugambye sirika bw'oba tosirisa omukwano gwaffe gukome leero omukwano gwange naawe sikumanyi tomumanyi omukwano gwange naawe gugenda kuggwa okay so mukitegedde ekintu ekyo kati gwe naawe andaba mukwano thank you humble lady okuneegomba lwakuba bamu batwegomba bubi they are obsessed waliwo omuntu gw'olaba akuvuma naye nga it is obsession ali obsessed mufo ky'okujja nanninaana because abanninaanye bakifunyeemu yajja n'obsession ye yonna n'agikuteekako that is bad era kino nyongero kibajjukiza ngamba nnyo abantu nti nyina kuba bulungi it's a matter of time because lwaki Katonda abatambulesinga okuva ku mutima gwange guli pure I've never wished someone bad whereby ne yakola obukujjukujju anzite enkya n'eggulo buuza ttiimu yange nsigala musabira ne ngamba mbuli we mulengera nga alina obuzibu bwafunye nga Mukama tomuggyaawo mangu agire nga abaawo ajja kweyasimula mu maaso awo bijja bba biralamu nsigala ate nsaba abeewo okitegedde eyaluka mission zonna nsigala musabira kati ate ngenze kwata talina kyankoze mukola omutima omubi kati Katonda talina nsonga lwaki tambulesi nga tukyogera tuli wano because mmanyi bye nnina okukola mmanyi bye nnina okukola ne bwe nnina okwekwata n'engeri gye ndeyinga strategy so abantu b'eddundu mbaagala I love you ndooza nemba sikibagambye mu kimanyi mbaagala ate akiraba era talikiraba ate era saagala akirabe oba kimukaka kubanza ekyobugagga ebimu ku byensinga owa abantu nempulira nti kinnuma tugeze naye mba twekyawa n'omuntu nkaabira obudde bwange kati nakwata obudde bwange nembubawa nembalowoozaako mentally emotionally and financially kyova olaba omuntu bwajja wano tugeze oba avuma Faluuko oba avuma ani nfiirawo awo mpeebuuka empisa ne zisiiwuuka bazinzijukiza luvannyuma nti Shifa oli wa mpisa I need your shoe plug, the brown one in the video. The brown one in the video, but the one I wore today. Simanjo yogerako sweet. Kati mikwana balungi abandaba. Tuyige tukope ate twegombe bulungi. Fena tulina be twegomba. Nze nange nyina be neegomba Shifa. Ngamba keberako mbayina. Not Beyonce. Beyonce ali wala. Nina be neegomba waneeno be tusobola. Okitegedde naye nga musooke mukubire engalo Lukia oli yabadde nakakande Stella Lukia twamumaze yatuwadde ndowooza mwamuwandiise mbadde manyi tulinayo endala Airtel tekuli so tulinawo ssente mmeka sofa tunoonya ssente leba Garden Millicent omuzimbira tulina emitwalo 19 Soko lekenda baba akatuwa so tunoonya obukadde 3
nenga abantu beddundu ani gundi tazze leero ye Saala yani Sweet Saala ye mu bye yankoppako yagamba kwekolako naye naafuna kyafunza. Sofa tuyina faani wa mami esiyato ye faani wange yaguddewo n'emitwalo 10 wangi Rachel Powers kamba weyo omutwalo bane. Thank you Rachel Powers. Rachel Powers nkwagala nnyo. Nze nabagambye ono Rachel Powers muwala mulungi n'omutunulako kati ntusaba musanga afiira ku muntu nakitegedere mulaba abanvuma mu comment section temubaddamu mpozo bakeberako mubasekerere babijja nnyo basiwufu nnyo enjala ebaluma nnyo balabika bubi bati bafaani abanga abalabika obulungi kati Rachel Power ku bbina lyayina n'obulungi bwayina toyinza musanga ng'afiira ku muntu amwasamira tasobola. Wallahi mugende nga mukyetegereza kye mbagambye mujja kiraba. Yes, nze nagenza okwetegereza nga benkanuka nabo basiwufu nnyo era waliwo neyakiŋŋambye naŋŋamba naye goddamu wamulabye bikula olabe maama ngendo olaba nga naye yennyini yeetaaga Saala na buyambi nga yenna ali awo Mukama n'ayamba. Yes, kati bane okuba twatandise live yaffe tuyinawo emitwalo 10 faani waffe ali Seattle atulabira ku YouTube era ne kati singa ali ku live naye ye ali team YouTube yatuwadde emitwalo 10 era n'atublessinga ne peya nyeze engato for our Farouk mugole to be omwami wa Shadia era bambi nyengeddeko Jessica ku live ng'atulaba. Jessica batuwadde shoes Farouk your friend banaye papa asimu Lydia bane yatuwadde sente omutwalo mukubire engalo muwulire abakatuwa. Irene Nakimuli yatuwadde 15,000. Grace Nabukeera yatuwadde omutwalo. Saria stroke superwoman yatuwadde 15,000 engalo. Grace Nabukeera n'atuwa n'atongera yabadde yatuwadde dda n'atongera meka 15,000 yasoose tuwa mutwalo n'atongera 5. Ani Nabukenya Carol n'atuwa emitwalo 2 engalo. Ne tufunaani Nakakande Stella n'atuwa emitwalo 2. Rehema n'atuwa omutwalo. Lukia Nakitandwe n'atuwa 15,000. Kati oyo Rachel Powers ne weziba tezinnajja tumuwandiise. Oyo agenda tuwa teyeesoma waliwo abatera okwesoma mu comment section naye yajja tuwa atuwadde omutwalo Rachel Powers engalo. Ate ng'era oyo Rachel Powers webamu kuba promotinga show zaffe nti bw'okola show agijjayo n'alekayo contacts nga kweziri yoyo Rachel Powers so kwata wano ndabe eno no kazindaalo so yoyo Rachel Powers ataddeko Rachel Powers nze gambye ajateekako njirabye Rachel Powers ereeta Abdu kankomaawo sijja kwogera ddala. Thank you dear mumuwe engalo. So abo be bantu muwala mulungi ali beautiful ali hard working akola so talina nsonga lwaki yeekyawa ate naffe era ababi twemanya nti tetuli balungi nnyo ne tufuna bye twefunza bituyimirirewo kubanze oba oleeta abalungi shifa sirimu ekyo nkimanyi nti kyetaaga kunzijukiza naye ate ndi lovely omuntu aba ajja kunjagala lwampaka nenfunza mbeereyo ku mpisa mbere nga sina gutima gubi naye gogatta obubi ogatta ogutima ogatta empisa ensiwuufu bakutamu ekika kyammwe bakutamu ku bufumbo gye wafumbirwa ne bannayiba baakukowa babula kwokya kati n'olumba ffe aba social media abalina bye bakola n'otuwalampa okitegedde ekintu ekyo tosaba bisanga mbana abawala abali pretty you can't era ebizibu bye biba birala nnyo ne bwajja okwogera naawe Rachel amanyi kunnyigira nga gamba naye mami tunakitompa budde nawo ne neetonda ne mugamba you know what Rachel I'm sorry nabivaako nagamba tudde ku kirala. That is Rachel for you. Bebo bafaani baffe
ate agambye n'enkyaja ttongerayo emitwalo 7 ye Rachel Powers. Ani atakuba ngalo? Oyo ye Rachel Powers. Beba abawala abalungi yagatta obwongo n'obulungi n'okuba hard working. Kati ng'oyo omusuubira okuddibwa n'okwetamwa gy'aba. Bane tufune bye tufunza in life. Tubifune kyovola banze ntuula bannange kati kambaweyo ne kano mwenna. Buli wootuulaawo weetunuulira ogambe naye bannange amataala bwe gabaako nze wendi wano. Ndi biki? Kiki kye neefunza? Weeswalire nga ggwe. Ffe tumanyi okwegamba abantu bebimune tutuuse ne tufuna confidence. Kubanze bonchekinga emyaka gyange 5-10 emabega plus gye maze ku media. Era ojja kunoonyereza Shifa yagenda wano, Shifa yakola kino, history wange bw'omuleeta. Okitegedde? Kati naawe ddayo ojjeko ettaalayo. Ogenda kulaba nga gwayiwa emmere mufo ky'ogiwa akaano okayite munnange lya ku mmere temwalidde ogiyiwa engoye ogamba wakirinza okyo oba oli tayambala yamanyi lwakuba nti kati byajjamu ebyo nti eddogo ebyabantu batya abamu naye era teri muntu mu nsi atalina kyagwata asobola kuyamba. Okitegedde? Ate era eno live temugisuubirako bantu 100 kuba byenjogera bya magezi. Naye ate tuyinako cream ekyo temukyerabira. Nti the few we have tuyina cream. So kati nze I choose. Nenga leero njagala audience ki bannabbi gy'abavuma abaasamu abalemererwa eyo nenjiyita. Kati manyine audience ewuliriza ebyamagezi nga bakutte peni banootinga. Nti Shifa ali ddundu tuyina ebigendo tuzimba. Be bantu nga ba Rachel Powers. Abamanyi Shifa ate nga bamanyi n'abantu abalala. Mwana mulungi nnyo ono weeyidinda. Rachel, she's very pretty. Mulungi ayamba ali hard working mulungi nze n'obulungi bwe bwansukkako. Kati gwe tunuulira omuwala ng'oyo yagatta byonna ng'ewa Katonda ali kufuna blessings. Ene ddundu kati Millicent Musaala ze tajja kwerabira Rachel Powers. Bw'otuuka omutunulako waliwo bano bebatunulako gogaaba omutunuza mu matagafa nga bali abanvuma nti mu kukogga kwange nalwadde sirimu abo babi batunula mu matagafa. Kati ono omuwala agasse byonna. She's brilliant. Oba bannange yaŋŋamba ate weebusoga Rachel nenze ndabanga omusheshe oba yansobera nange kiri awo buli wenkitunuulira nnyimba kana akayimba kisundasunda kitiribiita kiriwe okitegedde kyembagambye bamukulaze omulabye mukwano yoyo Rachel Powers. Yes, long time my friend. Omutegedde kati bebo kati oli naveeri nakugamba alifu omulabye kati atayina brains era bwalabye nti Shifa gyali tuyamba abantu mbamanyi ataddeyo omutwalo n'agamba teyeetegese enkyage nabateerako 7. Kati mulabye mugenze mwawulabye mbagamba nabagambye Mami Christine oba omuwadde obudde munyumya you know what Shifa train endeka okay sorry I'll get back to you when I'm out of the train because my network is not okay. Oyo anaafuna ddi obudde obufiira ku muntu amufiireko abula omutuga oli n'agenda n'afuuka mbunze okwekozza kwange kulinga kwe kulemezza ebinnya mu Kampala nti kwe kuganya abalala okukulaakulana. Shifa yakoze nakyo nkizaawo ensi yinga bannange okuba owakabi nakyo si kyangu kwegamba neteeka abantu ku bunkenke nti bannange eggwanga lifuliizinze nakoze bannange ali mu depression bamuloze naye banemuwayiriza nnyo abalogo nammwe abalogo babulwa bye baloga singa namanya nti ekyo bakiroga singa nakeera dda ku ngeri gye nali saagala masavu nandikedde ow'omulogo era nemmanyi omulogo oyo nti yandoga n'enkogga muwa surprise ku ntama gye natamu amasavu. So you people abambuuza Shifa if you keep on asking abamu getting damaged olw'abantu aboogera bwa blog ababulwa ebyokukola nga balinda ffe abeezimba tubawe ebyokukola. I'm not depressed like I'm happiest. Nakoma okufuna confidence gye nnyina n'essanyu lye nnyina 2020 kuba nagejja 2021. Since then I'm not happy. Kati I'm very happy. Yes.
So abantu abalungi nga mwine ebyokukola kati botunule bulijjo Mami Christine oseka bulijjo nkwegomba natunulira nagamba abaliwo ole Mami Christine owajjira nali sinasala bulungi nga nkyali kinenenene mumu yujjukidde nga njagala n'omuzinira musise esobola bulungi Mami Christine nakulaba ka size nenfa oh my god Mami Christine nenfa nga ina ka size omukyala nga Mami Christine bwakulaga nti like I know her kids Mami Christine bwatunulire like wayimire wali abaana be ye baby Mami Christine ye baby sicho she's such a baby she's such a darling kati bwatunula ate yine kwata je kwata nzaba nti nyina abantu bangi bendabirako abansobera Mami Christine kimu bibiri shifa sorry nkukubidde naye nkuzukusiza abantu be batosole yabwe banyangu nnyo kukamwa buli budde bambi tayagala kuhatinga abantu naye nabajjukiza nti abantu bwe bati ensema nnyo beerabira era kino nkibagamba nga saagala nve ddundu mugambe nti Shifa yali wa Mami Christine kati Shifa yagenda njagala mujjukire Mami Christine mumubuuzeeko n'abalala bonna be muyina mu ssimu kuba tugeze n'omuntu ne be mutasobola kwogera nabo because there are people like omukyala atuwa school fees z'abahana ne Sherry oyo ye yakirekera Shifa I insisted and I tried nti kolagana ne ba parents naga Shifa kino kibeemu kitegeeza eddundu nvaayo nga sivaayo kitegeeza ndina abaana kuba ye yamu basomesa mpaka P7 atulooke tulaba ate ekiriddako teyagamba nti akomaawo n'agamba tulyoke tulabe ekiddako akyayinza okugamba nti kasheri ako katudde P7 mukansindikire wano mu America ontegedde kati continuingire wano kyekyo kyeyagamba tulabe ekiddako kitegeeza nti nveeno ng'ate sivuddeeyo fule kati oye mukyala gw'otayinza kusanga wali mbu atunuulira omuntu alina kyakoze amunyigire muwulira abantu betulina okukoppa balolo modo mubawulira kyovula ngambye oli ng'agamba mbu Beyonce ye balolo modo ne mugamba olwedde balolo modo bandi kumpi kati ba Mami Christine ngamba taddewa ba Mami Agatha Jenny ennowe muteekewa senga wa vibe muteekewa senga wange ow'enkimo wa vibe mu Bungereza England muteekewa omukyalo omulaba naye alwana Shifa God Millicent bambi Shifa katukoze tya bambi naawe okooye abantu baffe nawulira nga naye bibye mukyala mwegomba she's my role model nandyegombye okutuuka mu myaka gye abasinga tetutuukayo ng'ali hard working bwatyo nga wa mulembe wa vibe so tubalina balolo model betwegomba I look at them nyina wero wisha atayogera oyo ye yagamba Shifa siriogera sirikola ki nanga ate simumanyi na bwafaanana but I admire her heart nti mukwanjula yatuwa over 5 million nga gyali tayagadde na wadde kuba simu nti halo nti oba kino n'agamba Shifa pangisa baasi etwala abantu bonna ku mukolo tebasigala she's just quiet ali Canada ne lwakedde nampaka message ngamba mama tufudda nze nane nvunnama okitegedde abantu abagagga mutegedde abantu Mami Agatha nabereyo nakubuza kati Shifa okoze otya obuzeeyo mmeka ogasega sotya ngolaba yena ali troubled oyo ye ate bwalaba asonze mu Shifa oyo n'amaziga agakaaba nakubiranga akaaba simanyi bwafaanana I don't have her photo okitegedde muyigamwe eko tulinako sente tetuyinaako kyokka nga ate tunoonya sente empitirivu leero luno tunoonya sente za labor just help us in comment section ku bantu abatategeera mukuliko abatategeera leero manyi leero mbadde siina budde but I just enjoy blocking nenkuteeka eyo noonoonya banno ne bupeegi bwammwe so naye ng'abantu mwenna abatuyamba batuwa support thank you so much neba naye Shifa Kalenzo nnyumira Rahuma nange neenyumira thank you but baby sis you're funny and true words of wisdom thank you my sister kati mutunuulira abantu mufuneyo abantu bemwegomba mu nsi kati oli ajja naŋŋamba Shifa nkwegomba naye ng'ate bw'okuba omugongo eddundu n'ogenda owulira ebivaayo biswaza buswaza noga kati ono ddala yeegomba nze yate yakola bwati
So mwebale banaye David Levis, how are you? So twongere bambi nze mu bimu bye nafunza bye nasomako ennyo ne mbitegeera era ne mbitwala was Charity. Yansanga ng'omutima gwange gwegwo tebakinkaka. Nendowooza oba ndiko ekikyamu. Abamu batuukako n'okuŋŋamba mbu simanyi blood group, simanyi oba wa blood group bweti, mwe mulina olugabirizo lugenda kukubonyaabonya for the rest of your life, but that's not the case. Nze nganze nategeera okuddiza abalala, nentegeera okuyamba, nti era temulaba nti ndi wa God. Mu ddakiika mugenda kundaba walala. Ono nakakande Stella yebetika mukitegedde ekintu ekyo nti era wano wendi ne mu ddakiika mugenda kundaba ewalala because that's me. Era mu mbeera twali ku Garden Millicent within mwalaba bye twakolewa jjajja birungi. We raised $13,000,000 ne tumunoonyeza ennyumba. Mpaka ye bwe yatugamba nti nze ssente zimpe nenoonyeza ennyumba nfiseeko ne kasente, which was okay. Kubanza abannyambye nti nze yandikutte $13,000,000 nzigulemu ennyumba, bw'aba yeefuniddeyo omunana n'afisse ezimuyisaawo nze gwe yandikubidde nti siina sukaali mba ndi relieved. Lwako nakyo kyanyiiza abantu. Lwaki akoze bw'ati? Nze ate nga njagala nakyo nkiwone nkiveemu. So kati nange nemba relieved ne ŋŋambe yandiŋŋambye leero saalidde. Tolina bw'okiŋŋamba kuba wandaga ofisiza. Wandaga ofisiza kati you're no longer my problem. Fe tukoze ekyaffe ku lwa Katonda tukiresse. Tweyongeddeyo. Ate ngera sirina budde buzunga eyo buli budde nga ate nnyina zunga n'eddundu. Kankubadde. Kalungi Agnes ndooza agenda tuwaayo omutwalo. Kirabika kwata wano nkebere. Nagambye toyogera. Oba si kyo twemale. Kizibu? Oli wange. Mukwano olowooza sobola kukukyawa. Kale sigenda kukukyawa naye behave. Yaŋŋambye mbu mugumiikirize nga Babi we yagumiikiriza Bobi Wine. Mukama. So eyo kuliko ssente ku Airtel. Tekulie ndowooza waliwo atugambye omutwalo agenda gutuwa. So ffe twakafuna ssente mmeka? Tulina $2,000. Tukyanoonya $3,000,000 mu $3,000,000. Nedda mukwano. Ate ki? Well, I'm J. Wiser. I want to say something. Omanyi ndi muzzukulu wa Nkali neddirangeye. Era bampita Nakakande Shamira. Buli omu amanyi nga J. Wiser. Era abaana b'engeye mwenna jjajja waffe ebusujja yabayise. Bakalungi, bakalole, bakawoya. Naye meeting gye tulimu ffe abaana b'engeye tetulina buzibu na muntu, tetulinga bafumbe. Kubanga bw'ofumba ofumba naguki agumu. Kyembagamba kiri kimu nze bampita Nakakande eyazimba ebusawuli. Era kyembagamba hello you. Nakakande abantu babijjukira nti nkuwadde $2,000 n'ezigwa. Yes, era ennyama gyenfumbye maama wo sweetheart, mama wange omulungi Lukaya Nankanja aŋŋambye gende waka emmere eyidde tasobola gireeta wano ayagala kulabako. Sijja gireeta wano ayagala kulabako gwe nga Shifa abeera ne muwala we Nakakande Shamira. Era ssente ompadde $20,000 nenkozesaako era ne Amina ne Fatuma bonna bagambye baagala kulaba Hope Shifa 100.2 Galaxy FM. Era ssente zompadde Ajati sweetheart Lukaya Nankanja akulinze bulindaala akuwe ekijjulo kyo
nze gwomanyi era ebusabuli bakulindiridde ewa Mona ewa Musoga ewa Nakakande yazimba waliyo emitwalo 10 ejja okushifa naye Shami X1 wakamani X sigambye nti okyamuyina bakutumidde nnyo abantu naye lwaki tolindidde waka kuba ono amanyiiyo ono omukyala wuno amanyiiyo male bino mangu ninye waka boda bambi ne bw'otalinnya boda tusobola otambula okuva wano eddundu wooli ne tuva ebakka n'otambula mpaka buli kimu ono atutembedde mpaka mu Bachina mu Spinkoni okuba ejjinja kubanga libaluka nca baluti mutuke ejjinja Nakakande gyabeera ebusawuli kale tugenda tambula era buli omu ajja kikakasa nti gwe annina naye kati osazeewo leero otuule wano nninde bannaaye nze nfudde bukyanga nkwekweka okusulako sijja sula awo kyobolaba bannange lwaki temwamugambye mbu leero sijja kujja bulijjo mwekweka olaba ne bano bagambye baali bamanyi yatereera abalogo bamanyi afunyeeyo ani kyakumutwale mugende mbadde ngobooli wadde ogobooli nga mulalwe nze kakuluke ne lwaki tonindidde eka turespectinga abantu bano nedda Shami trusting ebigambo byange okimanyi kawoyo akunoonya ne jingo tubadde nebadde nyina emikwano jingo tuba naye wano jingo ne Sande ewedde teyali wano gwabadde tandaba yamanja mukazi we gwe wagamba nti ali Saudi Arabia yamuweereze ate gwe bbaawo gwe bba owuwo nze abasajja nina emitwalo ena you know that ate kati nina 10 wabula I'm a single mother and I'm je ewa naye ekigenda okunkyayo yonoonya omulamwa gwe tuliko musibye mutaba nnyabo ne basibo abamikwano aba online tunoonya ssente eza leba agenda okuzimba ennyumba ya gaadi ne Millicent era nga tunoonya obukadde 3 mu emitwalo 3 tubasaba mutuwagire naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono naye wawo
bisuleyo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisuleyo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono bwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleeta ndalimba 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 n'omulungi ndalimba ndalimba n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga agenze n'omulungi talaga mulaba mema mulaba essebo ono kabakadiya abaami ssebo mulaba enzina ono mwana kuba nkusabye bebi onekanga ssebo nasize tudde kale nga nesonza omukolo nga kwakimu okulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanoze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro muliro mpobugala olekoti nentiguka abazadde batuzaalire ekkula kuzaala kujagana walala gwe tulumaffe omwana agenze olwo lwempita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagana esindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nonno yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nonno yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataluma kunvunza kazebe ensekere tomusembereza obuwero ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeyiyo
sooka obawuubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole akalipagana sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula senga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole sempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno yembaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole walalalaha njagala okulaba omugole ava okutuwa ssente yani asembye tuwa ssente Nabukenya Karo aguze akayimba Faruku baguze akayimba mmwe babiri bakayita muntu wange by Riam Voice Karo akaguze ezo ssente eziva okujja tweyanza mama Daniela mumukubireko mu ngalo awa neighbor atuwadde omutwalo akayimba ki bayibu Ambitani Riam Voice Ndego wa by Vivian Minis Solome atuwadeyo omutwalo obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate